Abaana ba Katonda abaagalwa balamusizzaako mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina nnyabo. Mwebale okujja, mwebale okukeera, mwebale okubeerawo. Amina nnyabo nawe weebale kujja. Amiina. Anti Julie, Mukama waffe yeebazibwe, Anti Proscovia, omukadde waffe Sarah Ssenteza, omukadde waffe Alfred Ssenteza, Nettie, Mukama waffe yeebazibwe bannange. Ndowooza kampeeyo okwebaza n'oluvannyuma tufune atenderezaayo n'oluyimba lumu ate tulabe nga tutandika bukyali. Katonda waffe omulungi omwagalwa era ow'ekisa tukwebaza nate era tukomyewo essaawa eno essaawa 5 nga Mukama atweteeseteese okuwuliriza obubaka bw'atumye omuddu wo newankubadde nga mu biseera eby'okumakya tebyasobose. Naye Mukama olina enteekateeka ennungi nti ate wateekeddeteekedde obubaka obwatukoze obulungi ku makya okwo, erinnya lyo lyebazibwe. Kaakano nno tulinze ate era n'abooluganda abalala tubalinze nabo obakulembere bajje ku mukutu tuwulirize ekigambo kyo awamu n'okutendereza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olina oluyimba olw'enjawulo ekiseera ky'otendereze. Abantu bali ku mirimu essaawa eno. Kantendereze n'oluyimba nnamba za 14. Kantambule nawe Yesu nga Enoka bwe yanoonya, gwe onkwate ku mukono era oyogere nange ekkubo ly'emunzikiza, naye kantambule nawe. Siyinza kugenda nzekka, kibuyaga mungi ddala, n'emitego gya Seetaani era n'amagye ge gonna, saba gwe obimalewo, naye kantambule nawe. Bwe mbeera awamu nawe, essanyu ly'ensi si kintu, kantambule n'obuzira nga nkutte ebendera yo, olintuusa mu Sayuuni nga ntambula wamu nawe. Amiina. Amiina nnyo nnyabo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Nze ntandise butandisi naye njagala okuhandinga over eri omukadde waffe ssebo agenda yajja okutwanjulira omubuulizi. Ssebo Profesa, kino kye kiseera kyo. Nnyabo nsonyiwe, siri ready. Okay, kale bw'aba nga tali ready katufuneyo oluyimba lumu oba waliwo atendereza n'oluvannyuma nyanjule omubuulizi. Kumi nsanvu mu nnya. Kale. Tetumanyisa walwalijja
mutuntu oba mutumbi, kumakya oba kawungezi, atuyamba tutunule, twetegekera okudda kwe, tabazaza ffe nga zaka. Lwalidda lyoka tusange, nga tumulindirira nnyo. Nga tutunula, nga tutunuse, nga tutunula, nga tulindirira Yesu. Lowooza ekisa kye kingi, n'omuwendo gwe yawaayo. Yaleka ekitiibwa kye nakyo kufa ku lwaffe. Lowooza kimusanyusa nnyo ng'alaba be yanunula, nga beetegekedde okudda kwe, nga balinda batunula Yesu. Nga tutunula, nga tumulize, nga tutunula, nga tulindirira Yesu. Yesu mununuzi wange, omanyi nga nze nkwagala, era nsuubira okukulaba, mpumulira eddoboozi lyo. Bw'olijjanga mulokozi, ng'abamu bakudduka, nze ndikwaniriza omwagalwa n'essanyu mu ssaawa egyo. Nga tutunula, nga tumulize, nga tutunula, tumulindirira Yesu. Tumulindirira Yesu. Amina nnyo. Amiina nnyabo. Amiina. Amiina nnyo munansonyiwa. Neetetenkanya wano kubanga ndi ku mulimu nkola. Munansonyiwa ebimu. Simanyi oba omubuulizi waffe mulaba nga gy'ali atuuse, nenga mwanjula. Oya, omubuulizi gwali. Njagala okwebaza Katonda abasobozesezza mwenna okuba nti muzze olw'ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero olwakusaba n'okusiiba. Mukama yatuteekedde obubaka, musonyiweko, amala okuggalawo wano amaloboozi nga bugayitiridde. Kale. So Mukama nabadde nga nti Mukama yatukoze bulungi n'atuteekerateekera. Omusumba yatawaanye n'atasobola kubeerako naffe mu kiseera ekyo. Naye twebaza Katonda nti twabadde n'omukadde waffe Alfred Ssenteza ye yabadde coordinator, ate era n'ayogera gye tuli ekigambo. N'olwekyo ekyo nno kyatukoze bulungi nnyo ne tutaviiramu awo. Kaakano era nnyongera okwaniriza mwenna abatuukiddewo, mwenna abali ku mukutu, Mukama ye bali kubasobozesa ne mujja olw'enteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale kuwagira, ate mwebale kwagala Katonda wammwe n'okuweereza, ate n'okwagala okuwuliriza, n'okwagala okuyiga, okweyongera okumanya. Mukama no yateekeddeteekedde olunaku olwaleero nga tulina omusumba avudde e Kampala agenda okwogera gye tuli. Omusumba oyo nno si gwe gusoose okwogera gye tuli, yali ayogeddeko gye tuli, newankubadde ate kati tubadde tuludde
naye twebaza Katonda ti akomyewo n'ayogera gye tuli. Saaligwanidde kumwanjula naye omukisa Mukama agumpadde kamwanjule. Omusumba oyo kamale okwogera ebimukwatako munansonyiwa ndyoke njogere ku mannya ge. Okay. Ebimukwatako bye bino. Omusumba oyo musumba muteeketeeke, yassibwako emikono era alina obumanyirivu bwa myaka 10, emyaka 10 ng'aweereza mu kkanisa. Era omusumba ono aweereza mu makanisa ag'enjawulo n'obuweereza obutali bwa ngeri zimu, oboolyawo n'ebitongole. Era yaweerezaako nga lecturer mu dipatimenti ya Siroje oba y'ebyeddiini mu Bugema University mu mwaka gwali gwa 2013 paka 2020. Era omusumba oyo omusumba oyo n'aweerezaako awo n'aweerezaako ne mu buweereza obw'okuteekateeka naddala okukula kw'ekkanisa era n'okutondawo ekkanisa ez'enjawulo. Naye manyi nti waliwo abasinga okumanya okusinga nze obuweereza bwe abajja obboogerako eyo mu maaso. Era n'ekitongole kya Family Life yakola nnyo, n'ekitongole eky'abavubuka n'ebitongole ebirala nga stewardship eby'omwoyo, eby'enkulaakulana. Ekitegeeza nti tulina omuntu ow'amaanyi ate tulina omuntu omutuufu, kubanga kumpi byonna byonna alabika ng'abirina. Ate yasomera ddala n'afuna digiri mu Bugema University n'amala n'afuna masters mu Adventist of Africa e Nairobi, Kenya. Kaakano nno ameggana n'emisomo gye mu by'olulimi. Anyway, omusumba jattubuulira ekisingako awo kubanga ebimu si byangu byakuvuunula. Naye omusumba ono mwami mufumbo, ayina omukyala we ye mukyala Rhoda, era nga balina n'abaana baabwe 5, abalenzi bali 3, abawala bali 2. Ye musumba oyo. Naye kaakati kansooke kanveeyo eyo gye mbadde. Omusumba ono muntu mukulu nnyo, ensonga lwaki mbadde saagala kumwanjula. Naye ssebo omusumba onzikirize mu bukkakkamu obw'ekitalo nkwanjule. Omusumba oyo kaakano yaweereddwa ekifo eky'amaanyi, yagenda okukulira obulabirizi bw'e Busoga. Tugamba tutya? Amiina nnyo. Tulina omuntu munene, tulina omulabirizi, newankubadde nga tebannamutuuza ne already ekifo yakoze eki, yakifunye dda. Ate bannawugama era tumumanyi bulungi, newankubadde nze nnyinza okuba nga simumanyi nnyo. Nze kye mmujjukirako nti yakubirizaako ng'ayagala obuyambi, okuyamba abantu, ng'eri abantu abeetaaga, eri abantu abalema abeetaaga obugaali na biki. Nze awo we nasinga okukola ki? Okumumanyira. N'olwekyo alina omutima ogulumirirwa. Era n'omulimu gwerudde eyo esoroti eyo naguwuliranga nti yagulimu nnyo. N'olwekyo tulina omuntu alumirirwa abantu, omuntu ayagala abantu, ate akoze mu bitongole ebyaki eby'enjawulo. N'olwekyo ekifo kino kibadde kimugwana. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati obutamala budde, omusumba ssebo, kino kye kiseera kyo oyogere eri abantu bo. Kyemmanyi nti abasinga obungi bakumanyi ate naawe obamanyi, naye nga tonnaba kwogera ka twewonge. Katonda waffe omulungi omwagala ow'ekisa, mu bukkakkamu obw'ekitalo tuzze mu maaso go, abaddu bo n'abazaana bo. Abalala tuli ku mirimu tukola, naye Mukama
otukwatiddwa ekisa buli omu ne yeekweka we yeekwese ng'ayagala okuwulira ekigambo kyo. Kkiriza otukwatirwa ekisa ebigambo omuddu wo byagenda okwogera gye tuli by'omutumye bibe nga bigenda okutuyamba n'okutugasa Kitaffe Ayinza byonna, okutuzza obujja n'okutuddaabulula, okutugumya n'okutuzzaamu amaanyi. Awo weetaaga okulongoosa tulongoose. Olwo nno tulyoke tutambule n'obuvumu n'amaanyi nga tukola omulimu gwo, nga tuweereza, nga tukusinza, nga tukutendereza. Erinnya lyo ligulumizibwa wamu n'okutenderezebwa. Kwe kusaba kwensabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ssebo omusumba kino kye kiseera ekiseera kyoyogera eri abantu. Ebale. Abooluganda neyanziza nnyo olw'ekiseera kino ekimpeereddwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Amiina. Ndi musanyufu nateera okuddamu okusisinkana baganda bange ne bannyinaze Banawugama. Omulamwa nagufunye bulungi naye kansooka okwetonda nti ewaffe eno ebintu bya connection si byangu. Tulina obuzibu Uganda mu bintu ebikwatagana ne internet n'ebigwomu si birungi, ate era bw'otunuulira embeera ndowooza waliwo era bekikolera kubanga ebyobufuzi byaffe olumu bambi tumonitaringibwa nnyo ne Facebook tunabaziddako n'ebirala ki internet ya nnyo naddala ate bwe bamanya nti ogenda connectinga bweru basooka kwetegereza ne balaba ogwa mu ttuluba ki. So bizibu muko naye twebaza Mukama nti tumala ne tuweereza. Omulamu ogwampeeredda gwagambye nti onsaasire ayi Mukama, egamba nagutunuulidde n'ebigambo ne byagala okumbulako ebyokwogera kubanga as a matter of fact twetaaga ekisa kya Katonda okusobola okuwangula. We need God's grace by all means. Naye nga sinaba kubanga emiramwa mingiko topics zijja kuba nnyingiko. Nze ngenda kusooka n'abubaka obutugumya obulagira ddala nti Katonda waffe gwe tusinza musaasizi. Era njagala okubategeeza abooluganda, singa Katonda yali muntu era ng'anyiiganga muntu, ffena abali wano abampuliriza n'abandaba tewali alina omuzungu kyayita moral authority okuyimirira mu maaso ge. Twemanyi bulungi nti tuliwo ku lwa kisa kya Katonda. Omuntu bw'ayogera ku kisa kya Katonda omulala tasobola kitegeera. Omanyi omuntu mwerabize, omuntu mulamu mwerabize. Sometimes tugenda ne twefuula abatuukirivu ennyo naye ne twerabira Mukama Katonda bye yatukolera emabega eyo. Nja kuba direct muko okubalaga nti tuliwo ku lwa kisa kya Katonda era nga kuffe ffenna okutandikira ku nze omubuulizi tewali atuukiridde. Okuviira ddala mu biseera byaffe by'obuvuka osobola okutunuulira kazambi gwe twakola yenna, embuto ze twajjamu, abawala be twamenya emitima, ebintu bingi abooluganda
n'essaawa eno mu bukulu bwaffe bwe twetunuulira engeri gye tucyangacangamu freedoms offices tusobole okuweza essente oba okulya essente zitali ntuufu, bw'otunuulira obunanfuusa olumu obutujjudde n'olimba omuntu nti omwagala nnyo ate nga tomwagala. So omulamwa guno onsaasira ayi Mukama, I think it is a timely theme. Si abantu bokka abatuwuliriza naye naffe abaweereza tegutulese tale. Bwe twogera kusaasira kwa Katonda njagala okubategeeza nti ffenna tukwetaaga. Ffenna tukwetaagira ddala. Abakyala abamu bamanyi bulungi abaana abatali babasajja abo. Omusajja ali kumenyeka n'omwana naye nga gw'omanyi mu mutima mwana si wa musajja oyo. Guno omulamwa guba gukugasa, onsaasira ayi Mukama. Tumanyi bulungi ettaka lye tulina nga si lyaffe, n'engeri gye twalifunamu nga si yaffe. Banayesize kubakomerera naye nzize kunyweza nti omulamwa gwe mwaleese tugwetaaga nnyo era gw'amaanyi nnyo, era kirungi gujjire na mu kusiiba. Twebiikabiikako wano ne tufuna ne zitaito mulabirizi simanyi ki, naye bw'ojjawo ekisa kya Katonda njagala okubategeeza tewali atuukiridde era yeetaaga n'okubeera ng'ayogera ne ku linnya lya Katonda. Abakazi be tulina ab'ebbali kwegamba abo nabo Katonda yabamanyi naye nga bbaawo oba mwami wo talina nekyamanyi. Anaye tulina ebintu bingi, abamu nonna eddagala ery'okuloga lyennyini tulirina era tubikola, naye Katonda n'atuyamba n'obukulembeze n'abutuwa naye nga tuli balogo. Ye njogere kindeke ky'abooluganda, onsaasira ayi Mukama. It is a timely theme. Ndi kunyweza theme eno obukulu bwayo mu butuufu bwayo nga sitidde omuntu yenna okuggyako Katonda, era nga kino kye kigenda okutuwa ekinyusi ky'okusiiba kuno nti tuli kwegayirira Mukama we tunaaviira mu kusiiba kuno ng'atuwadde Omwoyo Omutukuvu atuwe amaanyi agawangula ebyo byonna ebyetaagisa byonna ebitulemesa oba ebisobola okutulemesa okugenda mu ggulu. Katonda gwe tudiilinga naye abooluganda kyemwagalako nti wa kisa, era okumanya nga Katonda ono wa kisa, tewali kisa kye yakola eky'amaanyi ekisinga okulabikira ku musalaba gwa Kristo. Bwe yajja ebyo bye njogeddeko n'ebirala byesoogedde olw'obudde bye biragira ddala nti omuntu yali yeetaaga okufa kwa Kristo alyoke abeere omulamu. Olaba no Kristo yafa n'ayiwa omusaayi gwe gw'omuwendo, naye empisa zaffe zikyagaanye okutereera. Empisa zaffe zikyali mbi nnyo ekyenkanidde awo. So nga ate Kristo yajja n'akola ki? N'afa. Kyali kirabika kitya nga Yesu tanafa? Kitegeeza omuntu yali ate mu mbeera mbi nnyo okusinga essaawa eno gye tumulabiramu. Awo omusalaba we gubeerera ekinyusi ky'obukristaayo, era ekisa kya Kristo kino kye tuligamba nti onsaasire ayi Mukama, njagala kukirambulula nnyo mu bubaka bwa musalaba, kubanga awo wokka we tulabira ekisa n'okusonyiwa ebitalabwangako kasooka ensi eneetondebwa. Era omusalaba gwokka gwe gutuwa abooluganda essuubi mu byonoono byaffe, era bw'otatunuulira musalaba abooluganda tosobola kutegeera kisa kya Katonda,
era tosobola n'okwetegeera nti oli mwonoonyi. Katusabe nga tutandika. Kitaffe tukwegayiridde, jangu oyogere gye tuli ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Bw'otunuulira ennyiriri nja kusoma nga 3 naye nga zonna ziri mu nsuula y'emu. Tujja kusooka ne Bakolinso. Zonna ziri mu nsuula y'Abakolinso. Ekisooka ensuula emu olunyiriri lwa 17, lwa 18, olw'obudde nja kubuuka nsome n'olw'11 n'olw'23. Pawulo ayogera ebigambo bino. Olw'17 Bakolinso ekisooka nsuula esooka 17. Agamba nti kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri, si mu magezi ga bigambo. Omusalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere. Olw'18. Kubanga ekigambo ky'omusalaba bwe busirusiru eri abo abazikirira, naye eri ffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Olw'obudde katusome olw'23. Naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa, eri Abayudaaya nkonge n'eri amawanga busirusiru. Oba oyagala okwongerako olw'24 nalwo ogenderako paka. Akati abooluganda, Mukyala White byayogera musalaba bye byansikiriza okunoonyereza nnyo ku kigambo kino eky'omusalaba kye ndi kubuulirako, era kyanyamba nnyo okutegeera ekisa kya Kristo kye tuli kwogerako olunaku luno olwaleero. Mukyala White ayogera bw'ati mu kitabo ekitabo bakiyita ababa baagala abayinza okwagala, kitabo bakiyita Acts of the Apostles, page 209 na akatundutundu kokusatu. Agamba ebigambo bino kambisome mu Luzungu munansonyiwa kubanga sobola bikyusa nnyo mu Luganda, nja binnyonnyola. Christ's death proves God's great love for man. It is our pledge of salvation. Okufa kwa Kristo kwe kukakasa okwagala kwa Katonda eri omuntu, era bwe bweyamo oba bw'obulokozi. Era n'agamba bw'ati, to remove the cross from the Christian, mbu bw'ojjawo omusalaba eri omukristaayo kiringa okugyawo enjuba okuva ku ggulu. The cross brings us near to God, reconciling us to him with the relenting compassion of a father's love. Jehovah looks upon the suffering of his son endured in order to save the rest from eternal death and accepts us in the beloved. But to Paul, amalizanga yogera, the cross was the object of supreme interest. Mukyala White atulaga nti okusaasira kwa Katonda eri omuntu n'ekisa, atunuulira mwana we ku musalaba n'alyoka atusaasira. Abooluganda tukoze ebikolobero, agogo ge mazima, nabisookeddeko ebimu tukoledde ddala no, n'ensi nayo ne yeewuunya. Naye omusalaba gwokka gwe gutuwa essuubi era ogutuukiriza omulimu gwa kusaasirwa. Twetaaga okusaasirwa, twetaagira ddala okusaasirwa abooluganda, era Kristo yeebala okukkiriza okujja otufiiririra
kubanga mbu Katonda buli lwatunuulira omwana we ku musalaba ekyokuyiga kya leero kye twogerako ne kiryoka kituukirira. Bw'ofukamira wansi bwe nfukamira wansi ne ŋŋamba nti onsaasire ayi Mukama, olwo Katonda affe n'alyoka akituukiriza. Olw'obudde omusalaba guno okumanya nga Katonda yaguggyako lwa kisa era ng'ogyewo ekisa abooluganda tetuli bakufiiririrwa. Kubanga bw'otunuulira ebyafaayo by'omusalaba, facts about the cross, batugamba gwali wabweru w'ekibuga nga teguli mu kibuga. Akasozi ako Kaluvaliyo kaali keesudde ekibuga. Olwa bino wamanga kubanga omusalaba ogwo baateekangako abantu abateeberezebwa okubeera abakolimira ennyo, the most cast people. Era mukimanyi bulungi kuviira ddala mu ndagaano enkadde mu Deuteronomy waaliyo ekiwandiiko ekyo akolemiddwa oyawanikibwa ku musalaba. Akati omusazi kano kateebera era ng'enjuba kuviira ddala ku makya paka misana eba eyokya kubanga akasozi ako Kaluvaliyo, era abasinga okukatunuulira mulaba ng'enjuba ekitangaala kwe kiri nnyo baba bakuba ebifaananyi byako. Era akasozi ako kaali kasozi ffe saawa eno tukalabanga eky'obugagga, naye njagala okubategeeza kaali kasozi okwali kujjudde emiranga ezaabo abantu abaali bawanikibwangayo, kubanga baakubirangayo emiranga balyoke balabule nga woningi eri abo abali mu kibuga nti mweyise bulungi kubanga eno si mmere, okujja eno si mmere. So eyo Kristo gye yagenda ng'annyonnyola ebyafaayo by'omusalaba ne Kaluvaliyo. Njagala mutegeere ekisa ekitubeezaawo n'essaawa eno Kristo kye yatulaga. Era batugamba omusalaba guno baawanikangako abantu nga bali bwereere. Muleke ebya firimu n'ebifaananyi bye batulaga nga Yesu bamusibyeko akagundi okubika ku bwereere. Si bwe kyali. Musalaba teri yawanikibwangayo ng'aliko wadde panti wadde ekintu kyonna wadde lugoye lwonna, baakuwanikangako bwereere. Era nga buli muntu ateekebwa ku musalaba okwo bagatta ebigere bye ne balyoka babisiba. Ate baasibanga busibi n'emikono nga babusibi, naye Yesu okubonaabona kwe ku musalaba kwali kw'amaanyi. Ye baasiba ebigere ate ne babikomerera n'emisumaali, n'emikono nagyo ne bagibamba ne bagisiba ate era nagyo ne bagiyisaamu yinki 6. Ekintu ekyali ekyongera obulumi. Nga bwe twogedde, omusalaba guno gwaliko ogw'amaanyi. Bajjangamu abantu engwemu kyayita dehydration, abasawo bakimanyi. Olyoka ofe olw'enjala n'ennyonta anguwe nnyo okukukwata singa obeera mu musana. Ekyo tukimanyi bulungi. Ensonga olumu olaba abantu ababeera mu kyalo olw'omusana omungi gwe babeera exposed to, olumu batera okulya emmere ennyingiko okusinga ab'omu tawuni ababeera mu zifaani n'ezi air condition. So kakati eyo ensonga lwaki Yesu yasaba amazzi ng'awulira alakasidde nnyo olw'ennyonta. Abanoonyereza batugamba nti omusalaba guno omuntu nga munafunafu alina ebirwadde bye yawangaalangako okumala essaawa 12 n'afa olw'embeera zaako.
abagumu ennyo baatuusanga essaawa 7 oba 7:2 abakanyama obulungi. Akati Calvary nga bwe nabagambye, ndi kunnyonnyola bino okubalaga nti Kristo alina ekisa. Bino byonna yabimanya n'asalawo afa enfa eyo olw'okutusaasira. Lwaki ndi kubinnyonnyola bino? Buli lwenfukamira wansi n'osaba Kristo akusonyiwe ng'okitegeeza ekisa kino kye yakola ku musalaba kinene n'okusinga ekibi ky'okola. Ensonga lwaki we only need sincere prayer and repentance. Kristo yasalawo ajje mu bino byonna lwakutwagala n'akutusonyiwa. Otherwise tewali muntu yali asobola kukola kino ng'alina omutima ogutali musaasizi. Katuddeyo ku byafaayo by'omusalaba Calvary. Calvary era batugamba kyali ekifo ekyali kijjudde ekivundu eky'amaanyi. Era tekyali kifo kirungi ekyokubeeramu wadde essaawa 2. Lwaki? Kubanga abantu bano abaasibibwangayo beeyonooneranga, ate n'omusaayi nagwo gwakulukutanga, byaleetanga okuwunya. N'ekirala ekisingirako ddala obubi, emabega wa akasozi kano wansi waliyo ekiwonvu, omuzungu kyayita vale, ng'emirambo gino tebaagiwanulangayo mu kitiibwa. Omuntu bwe yafanga baaleetanga batuyita ba Roman slaves, abaddu b'Abaruumi, ne basala busaze omuti ne basindika omulambo ne gugenda n'omuti wansi eri awali emirambo emirala. Era y'ensonga lwaki Bayibuli etulaga ekifo kino nti kyali kya buwanga, kubanga emirambo gyali nnyo wansi eri. Era mbu bwe gyayitiriranga emirambo egyo nga mingi nnyo, kubanga embwa z'omu nsiko zaalyanga, ebibe, buli binyonyi byonna by'omanyi byalyanga. Era y'ensonga lwaki ne Yesu akyogerako nti wabweru w'ekibuga waliyo okukaaba na kuluma bugigi. Yali ategeeza ku ekyo kuba yali aligenda sayidi eyo. Akati ekivundu bwe kyayitiriranga ng'ensolo z'omu nsiko ziridde zikooye. Actually ne Yesu yakyogerako nti wabweru waliyo embwa, ennyiriri ezo muzimanyi. Outside there are dogs. Era be yali ayogera nabo essaawa eyo baali bakimanyi bulungi. Akati ekivundu bwe kyayitiriranga baaleeta salufa, era abana salufa ono ne bakumako omuliro, emirambo gino ne bagyokya. Y'ensonga lwaki ekigambo geyeena ekyaka emisana n'ekibi Bayibuli kyekozesa kiva emirambo gino okukendeeza ku kivundu. Eyo Mukama waffe Kristo njagala okubategeeza nti gye yagenda n'atufiirira olw'ekisa kye tuli kwogerako leero. Ekisa kye ky'amaanyi, kubanga omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo okukkiriza agenda afa enfa eyo ku lulwo nange, kitegeeza buyaseefu singa tubanga twenenyezza ebiriyo. Akati abooluganda batugamba bwe bati nti ekifo kino nga bwe mbagambye kyayitibwanga ekifo eky'akawanga. When you translate ekigambo Calvary, it means the place of skull. Matayo 27:33 akikakasa, it was a place of the skull. Mako 15:24 akikakasa. When you get time ojja kusomayo. Luka 23:33 akakasa ensonga eyo, kyali kifo kya buwanga. Yokaana 19:17 also confirms the same. Abooluganda Gologotha nga bwe ngambye tekyali kifo. Yenna aliko ababe, omuntu yenna ategeera okutwalibwayo, kyali ky'abantu. Society bemaze okusalira omusango nga ne level yaabwe
ya wansiko okusinga n'embwa kusinziira ku bawandiisi nga n'embwa esinga omugaso omuntu atwalibwa egologoosa. Ensonga lwaki nabagambye bw'osoma Deuteronomy ensuula 21 ky'amateeka olwokubiri 21 Onyilwa 21 paka 23 Bagalatiya naye akiddamu 3:13 kikulaga nti kyali kifo kya bakolimire. Kristo yafa enfa eyo gye njogeddeko n'ebirala byesoogedde olw'obudde ku lulwo nange naye nga byonna bijja olw'ekisa. Ensonga lwaki Pawulo okuddayo kati ku lunyiriri lwaffe tujja kwongerezaako ekyokuyiga kino ate essaawa ezinaddako. Sigenda kipapiramu kuba kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki Pawulo akozesa ebigambo ebyo bye tusomye. Ye Mukama yamuyamba n'abiikulirwa ebintu bino byonna n'ebirala ebyesoogedde. N'agamba ekintu kyokka ekyantumwa okubuulira era kye ndina okuteekako essira gwe musaalaba. Kubanga Pawulo naye bwe yeetunuulira okuggyako ekisa kya Kristo teyandirokoleddwa. Ye muntu eyali ayigganye ekkanisa ffenna tukimanyi bulungi. Eyatta ne Stephen oba Stefano yali Pawulo era nga ayisa bubi ekisibo kya Kristo. Kati bwe yategeera engeri Kristo mu kifo eky'okumukwatirwa obusungu oba okumutta aveewo n'amuyita buyisa amukolere, Pawulo yategeera ekigambo ekisa kye kitegeeza. Era ng'amaliriza, kubanga tugenda kumaliriza omusalaba guno mu kyokuyiga ekinaddako kuba ndaba wano obudde bugenze. Ng'amaliriza abooluganda njagala okubategeeza omuntu yekka ategedde ekisa kya Kristo, ekisa kya Katonda, yekka yasobola okwagala Katonda. Atakitegedde atandika na kwewaana ng'alowooza ye mutuukirivu nnyo, ng'alowooza ye wa kitalo nnyo. Kambabuulire nammwe abatayenda, nammwe abatabba, nammwe abatatta bantu, nammwe abataloga, nammwe abalina omukisa ogw'okugaba, muli kubikola olw'ekisa kya Kristo kye yabakwatirwa. Bw'oggyawo ekisa kya Kristo okwazikako omwoyo w'okola ebyo wammanga, tolinaamu kalungi n'akamu, sirinaamu kalungi n'akamu. Omuntu ajjudde ekibi kyerere, omuntu ajjudde empitambi. Y'ensonga lwaki twewuunya abantu. Ekisa kya Mukama kikuvaako ddakiika emu yokka bweti. Tugenda okulaba baawo omuvuddeko mulina kufayiringa divorce. Mukazi w'omuvuddeko opepeya na malaaya omuwadde n'olubuto. Ekisa kya Kristo kye kitukwatirira okumalako omwaka ng'okuumya empeta. Okuva leero njagala tuleme kwepankapanka. Buli kirungi ky'okola kisa kya Kristo nga yakiragirawa mu lwatu ate mu maanyi musalaba obwedda gwe twogerako era gwe tukyagenda nagwo mu maaso. Era Bayibuli etugaanira ddala okwewaanawaananga ku bwaffe buli kye tukola tutya Kristo. Olanye nnyo kisa kya Kristo kye kiku okubanga osobola okubuulira ebyo. Olina ekitone ky'okuyiga ekisa kya Katonda kye kikukwatiddwa okusobola okuyimba abantu ne basiima. Ekisa kya Kristo kambabbireko, nange sirina lulimi lusobola kukinnyonnyola. Naye ekisa kya Kristo ekyo kye mulaba kye kituwadde n'emirimu. Buli omu alina omulimu ogulabirira famire ye. Kisa kya Kristo atunuulira abaana bo ne baba nga tebalina njawulo n'abaana b'abalala abalya kasasiro. N'ababo basobola okulya kasasiro, n'abange basobola okulya kasasiro. Naye ekisa kya Kristo abooluganda ky'amaanyi nnyo nti Katonda akuwa ensimbi n'akuwa omulimu omulungi
nga ekisa kikwatiddwa abaana bo babeere bulungi. Ate no kambabbireko era kisa kya Kristo kye kitukuuma ne tutafa. Ffenna tuli bakandidate bakufa. Tewali muntu asobola na kwewaanawaana mbu mugezi nnyo ensonga lugendere nnyo ensonga lwaki akyali mulamu. Ekisa kya Kristo ekyo okukungubaga kyayogerako ensuula 3 ekitago byonna buli ku makya kibeera kipya bw'agamba. Ekitakoowa ekyo Katonda ensonga lwaki abamu atukuumye. Nze n'emyaka 41 mu Novemba nja kuweza 42 Mukama nga nkuumye. Naye njagala kubakakasa sigendangako mu ddwaliro nti ndwadde banteeseeko eccupa obulwadde bwangwiridde. Ekyo kisa kyetako. Naye naawe alwala balamu emyaka gy'olina olowooza gwasoose okulwala obulwadde obwo obutakuta wadde nga bw'amaanyi kale tukkirize. Gwasoose obulwala banna ababulwala okuvaako emabega baziikibwa dda, naye gwe obasinga n'emyaka okyali mulamu. Ekisa kino abaganda bange ne bannyinaze kyekyokka ekigenda otuyamba otuuka mu ggulu. Ekisa kino yensonga lwaki mu byokuyiga byaffe bikomererayo endowooza ekiransemberayo ddala. Ngenda kubalaga nti unfortunately kigenda kuba n'ekiseera kye kirigwako. Tulina okukikozesa obulungi olw'ekisa kya Katonda nga kikyaliko. Ekisa kino tekigenda kubeerawo paka kirina obudde bwe kigenda okuggwako. Awo kiriba kibi nnyo. So njagadde kulambulula omusalaba guno era tugenda kuguddamu ate mu paati eddako. Gwetegereze bulungi nti bwe tuba twogera ku kisa Katonda tewali we yakiragira mu bujjuvu okuggyako ku musalaba. Era njagala kubakakasa nti obwakatonda obusatu bwakola kinene nnyo ku bulokozi bw'omuntu butya. Katonda yakwatibwa okwagala bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo ki? Omwana we. Omwana naye nakkiriza okujja okubonaabonera emisango gy'ataakola. Era nze Kristo ekimunjagaza sirabangako muntu abonaabonera bintu byatalinamu mukono, simulabangako, ate nga kubonaabona kwa ddala okulimu n'okufa. Nange mwennyini ndi musumba, ndi omu ku basumba kusinziira ku bantu bye boogera abaagala abantu abaagala Katonda. Naye bannaaye sisobola kukola Yesu kye yakola, agogo ge mazima agakaawa. Ye Yesu ate yampitirirako okujja okufiiririra abantu nga bennyini be bagenda okutta. Ani kumwe asobola okukikola? Bennyini be bagenda okufujjira amalusu, bennyini be bagenda okukuba amayinja, kubanga ebiseera bingi bamugobanga n'amayinja, Bayibuli egamba ne yeemulula nga baagala kumutta. Naye nga boza okuyamba be baagala okumiza omusu, be bagenda okufujjira amalusu. Era Yesu bannaaye ate ye kusaasira kuyitiridde. Era tukozese omukisa ng'ekisa kikyaliko abooluganda. Tugambe Mukama onsaasira, Mukama. Ekisa kikyaliwo, Katonda mulungi ajja kutusaasira. Mukama waffe bannaaye abampeera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tujja kwongerezaako. Mukama amanyi ajja kutuwa network ennungi mu budde obunaddako. Linnya lya Mukama lyebazibwe nga tufumiitiriza ku kisa kye yatulaga okuyita mu mwana we Yesu. Era ekituyambira ddala bwe tunaava mu kusiiba kuno. Mukama atuyambe buli omu abeere mukakafu nti okusaba kw'anaasaba Kitaffe ajja kuwulira. Abooluganda, Mukama abampeera omukisa, katuweeyo okusaba olw'ekyokuyiga kye tuvaako. Ayi Kitaffe, tukwebaza olw'ekisa kyo. Omululu gwaffe gugamba onsaasira, ayi Mukama. Ffenna wano nga bwe tusoose tewali ayimiridde bulungi. Okuggyako okwekaza mu bantu
naye gwalaba mu kyama buli omu singa ogamba okuteekako vidiyo ye tewali asobola kusigala ng'ayimiriddewo. Katonda affe olw'ekisa kyo wadde tuli bantu abafaanana bwe bati okkiriza tukuweereze mu bifo ebitukuvu ate eby'enjawulo. Olw'ekisa kyo okyatubiiseeko obusubi ne tuweebwa ekitiibwa bangi ku ffe singa ebyafaayo byaffe bivaayo we are not even worth to be respected wadde inch emu. Olw'ekisa kyo tukyanyweredde mu mazima. Olw'ekisa kyo tukyalina emirimu egisobola otuwa ku ssente wadde ng'amabanja n'ebizibu ebirala endwadde biki bingi naye era olw'ekisa kyo tetumaliddwawo nga Bayibuli bw'egamba. Tukyali balamu. Ekisa kyo ky'ekintu ekiri practical mu bulamu bwaffe ekitayogerwako bwogerwa naye tukirabako. Ekisa kyo kituwadde okusoma. Ekisa kyo kituwadde abakyala abalungi n'abaami abalungi. Ekisa kyo kitunywereza mu mazima wadde ng'ensi eyongera kugwa ffe ate tulina galubindi ez'enjawulo ezitulabisa ekigenda mu maaso netwetereza. Weebale nnyo Yesu olw'okwagala okwo kwenkanidde awo. Wa omukisa ekibiina kino ekyawugama. Katonda affe abantu bo banno bakoze omulimu gw'amaanyi era bakyagukola. Tusaba Katonda affe obongere obulamu era obakuumire awamu babeere obumu. Basonyiwe aweetaaga okusonyiwa kubanga tukirabye nti naawe kyewatukolera ekyo n'okukirawo. Era batabagane kubanga tuli baana ndemu eggulu tugenda kuyingira mu kutuusa ate Mukama waffe. Amina.